naffe twogeremu ebyo byetanayagala bituuke eri abantu betukulembera. Bannange mbayozaayoza olw'obuwanguzi bwe mwatuukako, obuwanguzi ffenna bwe twatuukako muyogeyoge nnyo. Congratulations, ladies and gentlemen. Congratulations, our members of parliament, our mayors, our councillors at all levels, and congratulations to me too. Bannange twawangula nnyo. Tubadde nga tusinkana abakulembeze baffe mu biwayi bitonotono kubanga muli bangi nnyo. Bwe tugamba tugenda kusinkana abakulembeze ba NUP tuba twetaaga kusinkana Namboole. Yensonga lwaki tubadde tubasinkana mu bitundutundu, era bwe twayagadde okusinkana bakansalazi baffe ab'ewakiso mwekka ng'otaddeko LC3 ne LC5 wano wabadde tewayinza bamala. Ate olw'embeera y'obudde, kuba obudde tebuli ku ludda lwaffe, kitukakatako okusinkana ne twogeraganya ne tulungamiziganya buli omu n'alungamya munne. Nkakasolo Oluganda yinza kyakulanyisa entaka. So yensonga lwaki tubasinkanye mu bitundu. Njabasaba bwe muba muzeeyo bakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo bangi nnyo bawadde nga baagala tusinkane, naye tukikola mu segments. Tukikola kuba tetusobola kuŋŋaana bangi nnyo olw'ensonga ze mmanyi, naye tukikola kubanga tumanyi we tusinkana abakulembeze ekiwayi ekimu ate bajja kutuusa obubaka ku balala bwetyo butambula. So nsanyuse nnyo obalaba mikwano gyange. Wakati mu kubayozaayoza njagala okubajjukiza mikwano gyange, waliwo ensonga lwaki abantu batulonze. Waliwo ensonga lwaki bannayuganda wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kutulugunyizibwa, wakati mu kutiisibwatiisibwa basalawo ne babalonda mmwe. Nkigamba nnyo bakulembeze bannange ti buli woyimirira wadde abakulembeze ba NUP n'abo abawangula baafuba okulaga ensi tebawangudde, naye tebawangulidde ku bululu bungi. Yawangulidde ku bululu emitwalo 10, waakiri bagamba yawangudde, naye yawangulidde ku mitwalo 5. Naye njagala obalebale obwo obululu bwe bakuwadde, abo be bantu abakwesize. Omulama gwe twatambulirangako nakati gwe tukyatambulirako, era gwe tusuubira okutambulirako ebbanga lyonna tunakulembera abantu baguyita servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti tuli baweereza. Yenjawulo gye tulina n'abo abakulembeze ababaddewo abalowooza nti abantu be balina okubaweereza, abalowooza nti abantu be bali answerable to them. Ffe tuli answerable eri abantu. Era njagala baganda bange okubakubiriza obutava ku mulamwa gwa kubeera baweereza ab'abantu. Kye kisuubizo kye twakola eri abantu, kubeera abakozi baabwe, kubeera abaweereza baabwe. Era nga mbasaba muleme kukyerabira. Abantu abo baagala tubawe services. Manyi bulungi nnyo embeera gye tutambuliramu kizibu, era kigenda kuba kizibu nnyo naddala erimu abakulembeze, kubanga buli bwe mukola wansi wa gavumenti ng'omulamwa gwayo si kuweereza abantu wabula kwekumira mu buyinza, kibeera kizibu nnyo. Nakigamba muganda wange oyo mwadanku nnyingi, kati aze mu bigere byange ng'omubaka wa Kyaddondo East. Emyaka 3 gyemaze nga abantu b'e Kyaddondo bannonze. Gavumenti ebadde efuba nnyo okulaba tisikola mulimu gw'ababaka bwa parliament. Naye ate ng'era omulamwa gwe tuliko kwe ku making sure to uplifting ebyo ebirowoozo ebiva mu bantu. So mujja kubeera challenge. Bajja kufuba nnyo nga bwe mbawulidde boogera
nga bagamba abantu nti mujja kwejjusa lwaki mwalonze aba opposition. Njagala muba proving it wrong kubanga abantu bemuweereza bayimiridde nammwe yensonga lwaki babalonda. Kyangu yanyo obukulembeze nga abantu b'okulembera bakukkiririzamu era nga bakkiriza mu mulamwa gw'okoze eki gw'oyimiriddeko. So mugenda kulemberera wamu n'abantu. Olwaleero twabayise nga twagala twongeremu ku nsonga nnyingi. Ezimu ngenda zoogerako just ensonga 3 wano maaso ga bannamawulire, then bwe banaatuleka bannamawulire ate tufune akadde nga ffe twogeremuko eby'omunda. Ensonga esooka bakulembeze bannange mbadde njagala okubawa brief oba okubawa obubaka obw'embeera nga bweyimiridde nga bwe tutambula aba National Unity Platform. Mujjukira kiraba briefing nga twagenda mu kulonda si lwakuba twali twesiga akakiiko k'ebyokulonda naye twali twesiga bannayuganda era bannayuganda baavaayo mu bungi ne basitula eddoboozi lyabwe. Bannayuganda baavaayo mu bungi ne batulonda newankubadde akakiiko k'ebyokulonda nga bwe twasuubira ko kaazimula eddoboozi lya bannayuganda. Bwe twava ku siteepu eyo bannayuganda bangi ne bagamba kati kiki ekiddako, naye nga bwe twabategeezanga nti omulamwa gwe twagirako gwakujjako nakyemalira. Naye era ne tubategeeza nti ffe ebyaffe tubikola mu ddembe ate tubikola mu mateeka. Twasalawo okuyita mu buli mutendera ogw'amateeka era y'ensonga lwaki twasalawo ne tugenda mu kooti ensukkulumu eya Uganda. Bassebo ne banyabo tetwagenda mu kooti ensukkulumu kubanga tumanyi nti esala mazima. In fact waliwo endowooza za mirundi ebiri. Ng'endowooza esooka egamba ogenda mu kooti kuba kumala budde oba ekkooti ezo zikolera Museveni. Abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu Museveni yabalonda era nga okulonda kwonna okuze kubaawo nga tebasalangako mazima. Obutabeera kwa mazima na bwenkanya tekikyusiza nnyo byandivudde mu kulonda era ne basigala nga Mwami Museveni gwe bagamba ye president. Emirundi emirala nga bagamba nti wabadde bujulizi bumala. So ng'endowooza emu egamba no tetugenda mu kooti kubanga tujja kuba nga bawadde kooti omukisa okukakasa omuvuyo gwa Mwami Museveni n'okugamba nti byonna byonna ebikyamu n'ebyobumenyi bw'amateeka abikoze mu mateeka. Naye nga waliwo n'endowooza endala egamba no tosobola kugamba nti omuntu mubbi nga tomukutte na kizibiti. Tosobola gamba nti omuntu mulimba okujjako ng'omumulisizaamu ettaala abantu ne baawulira nti gano mazima buno bwe bulimba era ng'obulimba bumutimbi. Era nga bagamba engeri gye tukkiriza amateeka tugawa omukisa. N'olw'ensonga eyo twakkiriziganya n'ab'endowooza egamba nti tumaleyo emitendera gy'amateeka gyonna. Era nabategeeza bwe nafuna omukisa okwogera nabo titugendagenda mu kooti okufuna ebintu bibiri. Either tufune ensala ey'amazima, either obwenkanya bubeewo kuba obujulizi bwonna bwaliwo obumala. Obujulizi buno si bwogerako bwogezi wabula twafuna omukisa nti obutafaananako nga bulijjo buli kyetuze twogerako kyaliwo ng'ensi eraba. Bangi mwabeeranga ku social media nga mulaba vulugu akolebwa okuviira ddala mu campaign paka mu kulonda. Naye nga tulina okufuna omukisa okugenda ku platform entongole okwanjula okwemulugunya kwaffe okwo n'okwanja obujulizi bwaffe. N'olw'ensonga eyo twagenda mu kooti eyo nga tunonyeyo ebintu bibiri. Either nga tunonyeyo obwenkanya oba nga tugenze kwambula kooti eyo tugirabise maaso g'abantu.
era nga bwe nabategeezezza gye buvuddeko nti ekkooti ensukkulumu abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tebaatulinda baanika bo ne basalawo beeyanike nga bukyali. Abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu abakulemberwa ow'ekitiibwa Obwinyi Ddolo eyali looya wa Museveni nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu nga Obwinyi Ddolo yabuuliriza Museveni olunaku lwa leero ye Ssaabalamuzi. Omulamuzi omulala gwe bayita Mike Chibita yali personal secretary wa Museveni okumala emyaka 7 naye y'omu ku balamuzi abali okwo. Omulala alina oluganda ku General Eric Mwine abadde akulembera okutemula abantu naye mulamuzi mu kkooti ensukkulumu. Ne twali tetunaba nabasaba kuva musango guno mwenna mwalaba nga wakaite ennaku ntono nnyo tutekeyo omusango Ssaabalamuzi w'eggwanga n'ayita Mwami Museveni gwe kuba kafaananyi omulamuzi alina okusala omusango n'ayita omuwawaabirwa n'amusinkana era n'amwanjulira ebyetaago bye. Ssaabalamuzi n'abalamuzi abamu mu kkooti ensukkulumu basinkana Mwami Museveni mu lwatu emirundi 3 era nga muze mulaba amawulire ag'ensinkana zaabwe ez'omukyama ennyingi ate esukka ku zino 3 era mwalabye mu mawulire nti n'omu ku bapoliisi abaayoleka Ssaabalamuzi ng'ava okusinkana Mwami Museveni baamugoba olw'okuloopa oba olw'okulabisa Ssaabalamuzi ng'ava okusinkana Mwami Museveni. N'okusinkana okwo si yandibadde ensonga enkulu baganda bange, wabula mu lumu kusisinkana Ssaabalamuzi alina okusala omusango, alina okusala amazima. Mu kamwa ke yayogera nga alina byasaba Mwami Museveni nga abimusaba abikole mu bbanga lya mwaka gumu nga ye president ng'alinga agamba nti yasaze dda omusango ogwo era okusinziira ku ye Mwami Museveni agenda okubeera president mu bbanga lya mwaka gumu. Oyo ye mulamuzi alina okusala omusango. Ekyo nno tetwasooka kitunuulira nnyo. Ekyo nno tetwasooka kitunuulira nnyo bassebo ne bannyabo newankubadde byali byonna bisitula amaaso, naye omusango bwe gwalinga okugenda okutandika njagala mujjukire kuba mu buli bakulembeze mba taking through these things kuba njagala mubeere able nammwe okubinnyonnyola abantu mu butuufu bwabyo. Bwe twagenda okuwaaba omusango gwaffe lwali lunaku lwa Saturday, mujjukira nti ekkooti ensukkulumu yatugaana okuwaaba omusango ku Saturday, naye ate bannaffe balooya ba NRM bwe bagenda okutwanukula bagenda ku Saturday bo ne babaaniriza katono bafukamire nga babaaniriza. Ekyo nno ne kiraga lwatu tiwaliwo kyekubira. Ekyakomaawo bassebo ne bannyabo mu 2016 Honorable Amama Mbabazi yawaabira Museveni omusango gwe gumu, era mu mateeka ekkooti bwesala omusango ogufaananya ensonga ng'omuntu omu yawaabye bwesuubirwa okusala omusango omulala bakiyita doctrine of precedent. N'ekkooti yennyini yasettinga precedence eyo. Mwami Amama Mbabazi bwe yabwaba ng'awaabira Mwami Museveni n'ayagala okuteeka ennongosereza mu kuwaaba kwe yakkirizibwa. Wabula ffe bwe twagenda okuwaaba omusango, okusooka njagala mujjukire nti nali nsibiddwa wano okumala ennaku 11, wabula ng'etteeka lyaffe ligamba nti tulina okulopa omusango mu nnaku ezisooka 15. So kyatwala kkooti enkulu eya Uganda okulagira abasirikale bave wano
sobole okwetaaya sobole okwatagana ne bannamateeka bange tugende tuwaba omusango ogwo. So bwe twawaba omusango ogwo kubanga twalina okupapa twakolanga misana na kiro okola emirimu egy'ennaku 15 tugikole mu nnaku 4. Twebaza Katonda tetwasobola okukikola ne kubanga mu mateeka gaali getukkiriza okuteeka ennongosereza mu mpaaba yaffe tuleete ate ensonga endala kubanga kyakolebwa mu musango ogwali gwakagwa ogwa 2016. Bwe twatwala ennongosereza yaffe mu kooti enkulu, ekooti enkulu n'egaana ennongosereza yaffe. Lwaki yagaana ennongosereza yaffe? Kubanga twali tutute grounds ate endala eziri clear okugeza mu mateeka ga Uganda Mwai Museveni yali takulifyinga kwesimbawo nga president. Era abalamuzi ba kooti ensukulumu bakiraba tebanakkiriza grounds ezo Mwai Museveni tuba tumusinga omusango. Bagaana okukkiriza ennongosereza eyo naye nga misango egy'abalala egyalopebwa mu ngeri y'emu nga balopa omuntu y'omu ennongosereza eyo yakkirizibwa. Abalamuzi bennyini ne batugamba nedda tetugenda kukkiriza nnongosereza eyo naye era ne batugamba tebagenda tuwa nsonga lwaki tebakkiriza nnongosereza eyo. Naye ne batutegeeza nti bwe tunaaleeta obujulizi obulala oba evidence endala ezo ensonga tusobola ozireeteramu evidence. Njagala okubajjukiza mikwano gyange nti nga bwe mumanyi abasinga obungi nti ba polling agency baffe bonna bayisibwa nga bayeekera. Bangi bayolebwa ng'okulonda tekunabaawo, bangi bayolebwa nga bagibwa ku zi polling stations, bangi banoonyezebwa nga nakati bakyayigibwa kubanga balina zi DR form zaffe ezikakasa nti twawangula. N'olw'ensonga eyo okuŋŋaanya obujulizi bwaffe twalina okusomozebwa kwa maanyi naye nga tumanyi nti amateeka gakola ki gatukkiriza okuleeta obujulizi. Njagala okubajjukiza nti musango gwa 2021 ne 2026 gyombi gyawaabwa Dr. Kizza Besigye ngalopa omuntu y'omu Gen. Museveni olw'okubba obululu. Ekooti y'emu ensukulumu yakkirizanga obujulizi bakipinga onu nga baleeta obujulizi okuyita mu mpoza yonna. Naye ffe nga tetunnaba yadde okutandika okuwulira omusango gwaffe bwe twatwala obujulizi obulala, guess what? Ekooti ensukulumu n'egaana obujulizi obwo. Tulina okukkiriza nti ekooti ensukulumu baali bateesa dda ne Mwai Museveni nga tetunnaba na kuwaaba naye nga bo baawandika dda ensala yaabwe nga bapulaaniza okusala omusango nga bagamba mwalopye omusango naye temwaleese bujulizi bumala. Kati nga balabira ddala ate buno obujulizi bwe tuleeta obungi buba bulemesa ensala yaabwe gye baawandiika edda nga tetunnaba na kuwoza ey'obutaba na bujulizi bumala. Mu bujulizi bwe baagaana mwewuli obwa basekretary general bwaffe, mwemuli obujulizi obwa videos ez'enjawulo ennyingi ennyo eziraga abasirikale nga batikinga obululu, eziraga aba polling agency baffe nga babajja ku polling station, eziraga abapoliisi nga bagaanya abantu okulonda, eziraga obululu nga bukyali mu katabo nga bukyali mu kapaaka kaabo naye nga bagenze babutikinga batikinga Mwai Museveni n'ebirala bingi nnyo. Ekooti ensukulumu neteba na nsonyi n'egaana obujulizi obwo. Ekooti y'emu ensukulumu twagitwalira obujulizi obw'ebifo bingi bye bagamba nti Mwai Museveni yawangula 10/10 n'ebifo ebirala bingi okugeza ebifo nga Kiruhura n'ebifo ebirala bingi mu Western Uganda nga tuba twalidde obujulizi obukonfaminga nti bano abantu 2-3 baafa baali bewandisiza wano, baali balondera wano, ono yafa yaziikibwawo, ono yafa yaziikibwa wano, ono yagenda Bulaaya n'abalala bafaanana bwe batyo. Naye ate ng'akakiiko k'ebyokulonda ko katulaga nti abeewandisiza wano bonna 10/10 bonna baalonze. N'obujulizi obulala bwe waffe ye Gomba waliwo akaalo bakayita Lwaweeba mu kitundu kye bayita Biyanja. Ebuyanja eyo kitange yawangalirayo nnyo era tulinayo eŋŋanda kuba yayinayo faamu. Naye bafamire memba bange 7 abeewandisiza ku kyalo kye bayita Lwaweeba tebasobola kulonda.
kubanga banaku bo baali mu dduka nga babayigga, abamu baali bakyala nga basuliridde kuzaala ne batasobola kulonda. Just mu famire yange mukka mwalimu abantu 7 nga balondera ku kitundu ekyo tebasobola kulonda, naye akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kagamba abeerwaweeba bonna 100% balonda, nga mwe muli n'abo ab'eŋŋanda zange bemanyi tebasobola kulonda, abamu ku bo nga baali badduse n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ekkooti ensukkulumu negaana obujulizi obwo, nga bwe mbategeezezza nti misango emirala egyawaabibwa abantu abalala obujulizi obwo bwali bukkirizibwa, era mu mateeka obujulizi obwo bwali bukkirizibwa. Ekkooti ensukkulumu tewa nsonga egaana bujulizi bwonna, nga bw'omanyi nti buli bufuzi obwannakyemalira kye basooka okuvaako ze nsonyi. Mpozi n'ensonga endala baganda bange kyekyokuba nti omusango ogwakaggwa gwe gumu mu 2016 Amama Mbabazi oyo yawaabira Museveni. Njagala mujjukire nti etteeka nga terinakyusibwa omusango ogwo gwali guyina okuwozebwa mu nnaku 30, naye wadde baali bagwoleza ennaku 30 balawyers bawoza oba bawaayo empaaba yaabwe mu bigambo okumala ennaku 7 wiiki namba. Naye kyewuunyisa nti ffe musango gwaffe Ssaabalamuzi yagamba mulina okwoleza si nnaku 7, si nnaku 2, si nnaku 5, si lunaku, wabula eddakiika 40. Ekkooti ensukkulumu negamba omusango bwe gutyo oli guli so important, n'obujulizi obwo bonna n'empaba yaffe yonna na byonna ebyabeerawo mu kulonda mu kampeyini nga bwe mwabiraba, ne bagamba tulina obiwoleza mu dakiika 30. Era mwalaba Ssaabalamuzi yavaayo yate ne yeefuula looya ne yeerabira n'okwerabira nti Ssaabalamuzi n'atandika kuyomba buyombi. So olw'ensonga ezo bassebo ne bannyabo twasalawo ne tugamba engeri ekkooti ensukkulumu gyeraze nti erina kyekubira, gyeraze nti si neetegefu kuwa bannayuganda bwenkanya, twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe. Omusango bwe twagujja mu kkooti yaabwe twasalawo tuguze mu kkooti ey'abantu. Twakibagambanga kuva ku ntandikwa era tukibagamba nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda be bagenda okubeera n'ekigambo ekisembayo mu nsonga za Uganda. Mai Museveni emyaka 4 egiyise mwaka gw'ekinaana ng'Obote amaze okubba obululu mu ngeri etetukana mu hafu eya Mwami Museveni gye yabobbye. Museveni yagenda mu kkooti naye bwe yabalaba talinayo ssuubi, omusango yagulekayo n'agenda mu nsiko n'atandika lutalo olwawementa obulamu bw'Abannayuganda basukka 50,000. Fenno tetuli bamenyi b'amateeka ate tetukkiririza mu violence, tetukkiririza mu ttemu. Ensonga lwaki omusango ogwo bwe twagujje mu kkooti yaabwe tugenda guzza mu kkooti y'abantu, mu kkooti ey'Abannayuganda. Njagala nga sinagenda maaso bategeeza mikwano gyange ti newankubadde ekkooti ensukkulumu yeeyisiza bwetyo, mu Uganda tukyalinamu abalamuzi abalina ensa. Si buli mulamuzi tyeyisanga abo abalamuzi abakolera ku ntoli za Mwami Museveni. So newankubadde ekkooti ensukkulumu yasalawo okuswaza n'okuwebuula ekitiibwa ky'ekitongole ekiramuzi, fe tukyalina essuubi nti si buli mulamuzi bw'atyo bw'ali. Oluvannyuma lw'okujja omusango ogwo mu kkooti ey'abantu abo omwenda twagukomezaawo mu kkooti ey'abantu 45,000,000. Twakibagamba kuva mu ntandikwa nti amaanyi gaffe gali mu bantu. Kyetuva tugamba nti people power is our power. Bino mbibanyonnyola bakulembeze bannange
nammwe kibakakateko okubinnyonnyola abantu. Era bannayuganda bannaffe bafune confidence emanya nti Uganda nsi yaabwe, era bamanye nti teyali nsobi akawaayiro akasooka mu ssemateeka waffe okawandiika nga akagamba all power belongs to the people. Obuyinza bwonna si obumu naye bwonna bw'abantu. Era nga bwe tunaaba twogeramu nga bannamawulire bamaze okwetoloolamu, tujja kuba tutaanya engeri gye tugenda okunnyonnyola abantu baffe, era engeri gye tugenda okubalungamya ku ki ekigenda okuddako. Njagala n'okozesa omukisa guno mikwano gyange okubategeeza nti tebinnaba kuggwa. Twakibagamba nga temunneesimbawo ne tukibagamba mu campaign, era tukibagamba kati nga bamaze okubalonda. Oba bakulonze obeere member wa parliament, oba bakulonze obeere meya, oba bakulonze obeere kansala, obukulembeze bwo buba tebulina mulamwa ng'abantu bakyafugibwa omuntu omu abafugisa emmundu. Mbadde mbaka wa parliament naye nga sobola yadde okusinkana abantu b'enkulembera, kubanga Mwami Museveni atya nnyo ebigambo byenjogera, era amanyi nti mwenna muli Bakyagulanyi wano, era ajja kutya nnyo ebigambo bimugamba abantu, kuba ffe omulamwa gwaffe kwe kugula abantu amaaso tubalage nti basobola okugattako kinene nnyo ku nkyusa y'eggwanga lyaffe. Omulamwa gwe twajjirako babuyita removing a dictator. Era nga tetuvanga ku mulamwa ogwo, twagala kuteekawo nkyukakyuka. Bw'aba tewali nkyukakyuka ku top, enkyukakyuka eno endala yonna yonna teba ya namaddala. Kale no mikwano gyange mulondeddwa wakati mbayozayoza, njagala okubategeeza tebinnaggwa. Njagala okubasaba muleme kupaakinga, muleme kurelaxinga, muleme kuwa bantu bemukulembera kifaananyi kya nze banonda nenfuka MP, banonda nenfuka meya, banonda nenfuka kansala, kati biwedde. Nubian Lee, ba Eddie Mutwe, ba Danny Magiki n'abalala bangi bali tebalina we beesimbyewo, naye nga beesize ffe tubakulembere, kubanga bamanyi olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogwa servant leadership, olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogw'amaanyi g'abantu. Bamanyi nti we batuteeka mu offices ezo tujja kubeera bakozi baabwe. N'omukulembeze ali ku top bw'aba si mukozi waabwe nga yabafugisa mudumu gwa mundu, biba tebinnaggwa. So kijja kuba kyakubalyamu lukwe bwe turelaxinga, ne tutambulika kwambala suuti zaffe, nakwegendera mu sawuna, nakulowooza nti biwedde, tebinnaba kuggwa mikwano gyange. Era abantu baffe badde nga nkibagamba nti tuli bakulembeze, naye ebiseera bingi nnyo abantu betukulembera batulaga nti ate bo batusookayo dda. Ensonga lwaki okumala ebbanga ddene batusaba ekyokuzzaako, era temunasanga abantu baffe nga bajaguza kuba bamanyi ensonga tebannagiggusa. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange njagala obbasaba, kuba mbeera mpuliriza nnyo abamu ku bakulembeze kati ate batandise kulwanaganira munda nga balwanira bufo. Mikwano gyange tuba tulaga abantu betukulembera ekifaananyi ekikyamu ennyo ennyo ennyo. You must not be the usual politicians. Abantu baffe bakyawa ba politicians, baagala ba leaders, era mbatunulira si balaba nga bannabyabufuzi, balaba nga bakulembeze. Abantu baffe baagala tubeere bakulembeze, tebaagala tubeere bannabyabufuzi. So wakati mu kuwangula mbasuubira n'abantu betukulembera batusuubira okuba nti tetuli mu kulwanira bufo olunaku lwa leero, wabula okulwanira omulamwa omukulu.
ensonga eyo tujja gyogerako ebisinga nga tuli ffekka ng'abantu ng'abakulembeze. And finally njagala okubasaba mikwano gyange mu offering leadership. Sisobola kutuuka buli wamu, naye nkakasa nti ebbanga lituwuliziganyiza buli omu asobola okutuusa obubaka bwensobola okutuusa mu bantu. Era abantu baffe mu kusitula nze bongedde okubakakasa n'okukakasa abantu bonna tibasobola okusitula omuntu yenna, si lwa nfaanana ye, si lwa myaka gye, si lwa wa gye yakulira, si lwa kikola kye, wabula olw'ensonga ezo zayimiriddeko. Era nga njagala okubajukiza nga bwenze nga mbagamba nti abantu bagenda kutulabira ku bikolwa byaffe. Kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange muwe abantu obukulembeze bwe bayayaanira ebbanga lyonna. Muleme ku disappointing abantu. Abantu batwesize nnyo, bannayuganda batwesiga nnyo. Era obwesiga obwo n'obuwagizi obwo bwe tugenda okuyimirirako okusiguukulula nakyemalira n'okukyusa Uganda eno okugifuula ekkulu eryo lye tulowooza lyerina okubeera. Njagala okubamaliza nga mbayozayoza mikwano gyange okusaba Katonda abawe endowooza ey'obukulembeze ey'obutabeera bannabyabufuzi. Bansabye ebigambo byange mbiddemu mu Lunyaanyimbe, mu Luzungu. Mama Sam, can you help me translate? No, never mind, I'm joking. Badde njagala Mama Sam abinziriremu mu Luzungu, naye kangezeeko bweziba tezinawera ssaawa 9 Oluzungu luba lukyalimu. So ladies and gentlemen, I thank you. We've already saluted the media. We celebrate you, friends. We thank you for being able to continue to cover us amidst hardships. We've witnessed brutalization. We know many media personalities are nursing wounds. Many are in hospitals. Many are recovering from brutal attacks. For example, our brother Ashraf Kasirye, while others are in prison for doing their work. We continue to stand by many media personalities, including our brother Richard Kalema, who is in prison for being a journalist. And the entire world watched journalists being brutalized at the United Nations Human Rights Office. We condemn that, and at the same time we thank you journalists for not giving up, because the Fourth Estate is such a pillar in every struggle for the transformation of humanity. While we are here, ladies and gentlemen, celebrating our victory, many of our colleagues are languishing in prisons. Many are in Chitalia for no reason. Others are dead, while many are missing. We stand with them. We invited you today to give you an update on the withdrawal of the court case. We told you right from the beginning that we didn't go to this election because we trusted the Electoral Commission, but because we trusted democracy and we trusted the people of Uganda. And indeed, the people of Uganda asserted themselves on the 14th of January. Even if the Electoral Commission, in connivance with Mr. Museveni and other state agencies, made every effort to usurp the will of the people of Uganda, we are still confident that at the end of the day, the will of the people of Uganda will prevail. We also told you that we did not go to the courts of law because we trusted the justices in the Supreme Court. We were well aware that all of them are appointed by General Museveni, and yes, watching from their actions, they are working for General Museveni. However,
that was still an assumption until it is publicly proven. So we went to the courts of law to achieve two things. One, to get justice. But in the event that they don't give us justice, at least we wanted to have the opportunity to expose them to the entire world. The Supreme Court did not wait for us to expose it. It exposed itself ab initio. Apart from, an open conflict of interest, having been a defense lawyer for General Museveni, and now being the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owiny Dollo, another Justice of the Supreme Court, the one Mike Chibita, was a private secretary for General Museveni for 7 years. But that was not the major gist. Just a few days after we filed a petition in the Supreme Court, we all watched the Chief Justice inviting the defendant, General Museveni, to a meeting. And not only did he invite him, but he made some compromising statements as if to suggest that the case is already predetermined. That was not all. According to the communication from the judiciary, they met General Museveni publicly 3 times. And there's information that they've been meeting secretly. There's also information that one police officer who released the footage of them coming from a private meeting with General Museveni was actually arrested. The world watched in shock when we were blocked from submitting our petition on a Saturday, but the NRM lawyers were allowed to submit their response on a Saturday. That is double standards. The world was further shocked when we were blocked from amending our petition, when in the just recently, the most recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the petition was accepted, thereby setting a precedent by the courts of law. Even if the Supreme Court said that we can bring all those grounds in the evidence that we were to file, and yes, even if in 2001 and 2006 presidential election petitions of Kizza Besigye versus Yoweri Museveni, evidence was accepted all through the hearing, our evidence was blocked by the Supreme Court, even before the hearing of the case. That was clearly showing that the court has a predetermined mind. In fact, we are convinced that they already had a judgment written even before our petition was filed. A judgment that was to be to the effect that our case is dismissed because of lack of enough evidence. And here we were filing more evidence. Among the evidence that was rejected was the evidence that the affidavits of our Secretary General and many others of our leaders, the video evidence showing the soldiers pre-ticking ballot papers, showing police officers ballot stuffing, showing soldiers and police officers blocking people from voting and ordering people to vote on gunpoint. All that is on video. That is the evidence that the Supreme Court of Uganda illegally rejected. As if that wasn't enough, ladies and gentlemen, having set precedent in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, where submissions were made for 7 days, even when there was a limitation of the number of days of hearing the case. According to the law as it was then, the case was supposed to be heard and determined within 30 days. But now, with the amended law that provides for 45 days of hearing and determining the case, the Supreme Court actually said that we were supposed to submit for only 30 minutes. That was another clear indication that the Supreme Court was not having any intention of giving the people of Uganda justice. And even when other Ugandans
suggested that the Chief Justice and other justices of the Supreme Court recuse themselves from hearing this case because of obvious conflict of interest. They declined. Therefore, ladies and gentlemen, we decided to withdraw from their court and take our case to the Court of the People of Uganda. We are doing this because we said before, like we are saying now, that after all is said and done, the people of Uganda will have the final say in the matters of their destiny. I'm informing you this, ladies and gentlemen, because you leaders are supposed to actually be able to break it down for our people. I cannot meet everybody. I cannot meet all our people, but our people elected you because they believe, and rightly so, that you have the same values like I do, and you can very effectively be a Kyagulanyi wherever you come from. We wanted to also address the issue of relaxation. Ladies and gentlemen, it is not over. Our main mission was removing a dictator, and that mission is not accomplished. The major duty of this generation is to give a brand new start to Uganda. We cannot be free unless we break the dictatorship. Therefore, it is not yet Uhuru. I'm informed that there are already some infightings in various groupings, fighting for small positions. I want to inform you that that is wrong. But anyway, we'll discuss that further without the cameras. Finally, ladies and gentlemen, I want you to always be reminded of the meaning of our struggle. Many people have died. Many people are in jail. Many people are missing. And interestingly, the majority of those are not even office bearers. These people did chetuita okuyiwawo omubiri because they know and they believe that by electing you, they are well represented. We have promised people that we'll be servant leaders, and that's exactly what we must be. So I thank you, ladies and gentlemen. I had to be brief. One oluzungu nalo lulinga airtime lugenda lugwako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kusaba mikwano gyaffe bannamawulire batukirize ate tuddemu mu ke tuyita akaffe kye. Mwebale nnyo mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yaabwe. Thank you, Mr. President. As he has requested, we shall request our friends in the media to tolerate around. We tolerate. Kulabate ekidako. Anamule kumunaba mwesika mpulide tegedde nti wali Thank you, our colleagues in the media. We are waiting for you to recuse yourselves. Something that we're asking Mr. Owinyi. And as you leave, waliwo wali abajambula bambadde uniform za police abali ku mulyango muteme nabo. Yes, kutegeeza gwenno munnange wena atugoberera ku Patricia Sewungu page. Yes, Mr. President, olunaku olwaleero asisinkanye ba councillors okuva mu bitundu ebyenjawulo naddala e Wakiso asisinkanye ba LC 5 Mukono LC 5 bonna awo kwosa n'ab'enjawulo okuva e Butambala okuva mu bitundu ebyenjawulo nabo bazze
babeere nga babeerawo mu meeting eno ate nga bamenyeramenyeramu ezo ensonga lwaki yajjayo omusango ate agenda kumaliriza abeere nga boogeramu akafubo kuba abategeeza mu byo nti tayagala yatandise okulaba bakansalazi abo bakola bupatepate bakola obubagabaga bajaguzajaguza ekintu ekitali kituufu kyatakkiriziganya nakyo takkirizigana kyakukola bubagabaga obwo kujaguzajaguza ebyo si bituufu ebyokujaguza n'olwensonga eyo amawulire go sofa tugenda kusooka twetegulewo ate boogere ebyo byennyini ebya kkooti y'abantu nga bo abakulembeze kuba be balina okuduumira be Bakyagulanyi mu bitundu byabwe eyo gye bali be Bakyagulanyi mu bitundu byabwe eyo gye bali balina ate okuduumira so alina okwogeramu nabo babeere brief abategeeze ki kye balina okukola abategeeze ebyo byennyini ebigambo ebitalina kubeera ku media. Yes, oyo no ye Kyagulanyi Ssentamu Robert enkola ye abasabye baleme kubeera abasabye babeere bakulembeze si bannabyabufuzi era batuuse obuweereza obwo abantu bwe babasuubiramu kubanga abantu babalonda babakulemberemu si kubafuga so toyanza nnyo toyanzeege kambasibuli wano.